wa Museveni owekyama nange bamundaga mbuya There's nothing. There's nothing. What are you still doing here? Hello. Those people are there inside there. But this is our place also. That's why we are here. You go. Are you saying we can't access here? Okay, let's go inside and see what. Hello, I will slap you. Hello. What's the matter of Papua? Huh? Chief, who is in charge here? Chief, excuse me, sir. You was talking to us. Come again? I can't hear you, sir. We want to access our offices. What is the matter? Speak to the one in Or speak to someone in charge. of the operation. Hey, I tell you, have run away. Sorry, but it's Eh? Ndamaliza mu bbanga ki? Tukabire babamaliza. Kale tuyimirire wano. Wano wennyini. Tuyindire wano. Watugambye nti balina bye bamaliriza twagala bitegeera. Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Njagala kugamba President Museveni nti eggwanga lino sirirye, eggwanga lino Katonda yalituweereza ffenna lyaffe, n'olwekyo alekeraawo ebyo ebyokutya n'atya n'ahanginga ku bukulembeze n'alabika nti bw'aba taliwo ensi eggwaawo abiveeko, kubanga ffe nze sigenda kulwana naye ngamba ewa Katonda ndoopayo buli lunaku emisana n'ekiro, nja kumuloopayo tuka Katonda bwana atukolera. Museveni mu myaka gye egy'obuto teyakkiriza Obote kukola bino, olwabikola yaweta n'agenda mu
nsiko ye lwaki alowooza nti tewabeeyo bannayuganda abamalirivu abaga nti ekimala kikola kimala. Nolwekyo bino ebikolwa bitwala ggwanga lyaffe mu butabanguko mu ntalo. Tusaba General Museveni ne banne kyobudde tebunayita okwekuba mu kivuga. Gavumenti bekakasa nti bagikyaye eteekawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya neevaako buki bulungi. Kye basigaze okukola naye kati bali eyo bakyusa amateeka simanya kooti masho simanya biki nolaba abasajja abakulu ab'envi nga tebakyafaayo bw'osanga ng'omukadde atakyaswala omutyanga omusajja omukulu akuze ku kyalo yandiga nti nswala ebyo sibikola kati bayita abazzukulu bakolako ebikolo bino kakati yo jjajja nabaki gavumenti ekuba sekyakyala bamugimanyi ng'enkoko ogisazeeko oba omutwe naye ng'ekyasambagala nekubamu nesambasamba. So twongere bwongezi maanyi. Abaganda bagamba nti awakusiiwa otakula. Bw'olaba gavumenti muzungu agamba nti when you see somebody is shaking then you know the ground where he is standing is no longer holding. Therefore the people of Uganda, instead of fear, tufunemu obumalirivu obw'enjawulo twongere okugenda mu wajja kubaawo omuwendo ogujja okusasulirwa. Bannaffe abamu baabata bw'ogenda e Kavule ndowooza ebipande byonna kati tebaabiggyeyo. Tulina abantu be basse nawe abadde abatta ebbanga lyonna baganda babikiza besire bakifeefe naye bannayuganda tebalekangawo. Museveni tumugambe tatyaffe ate ebikolwa bya gavumenti ye ebiremeddwa okujja abantu mu bwavu nebibakuumira ne mu kubatulugunya. The enemy si ffe, enemy bikolwa bya gavumenti ye. So tolina kyogenda kukola ku kitebe kino ojoddewo kamera okyuse emitima gy'abantu gigenda kwongera kaluba nekibayinza okutuleetera ng'eggwanga okutwalira awamu. Tebanaakola bino bannayuganda batali ffe abakkiriza mu democracy abalala ababiraba bajja kozesa excuse zino bafune ensonga lwaki bakwata emundu ne bajjako gavumenti. Bingi nnyo naye ekisookera ddala baagala tunafuya ate baziba bikola baagala tumalamu amaanyi bamale mu bantu essuubi nti bano bemuwagira tuyinza bakola kye twagala ate teri kye musobola okukola. Naye bino byonna bye bakola teri regimu yannakimalira mu nsi yonna ne mu byafaayo etaabikolanga. Zonna zaabikola naye era ku nkomerero abantu ne bawangula. Waliwo n'endowooza nti oba oli awo abantu bano balina n'ennugu nti ebibalemye kuzimba myaka 4 ffe tubikoze myaka 4. Ekitebe mukiraba ekya NRM mukimanyi naye twagala bategeeza nti ekitebe kino ne bwe bakikuba bomu ne bakisaanyaaho era tujja kuddamu tuzimbe kubanga ffe omulamwa gwe tuliko tugumanyi ate tumanyi nti munene nnyo kusinga risks eziri mbolo. Njagala kwebaza abalwanyi baffe bonna aba National Unity Platform okulabanga National Unity Platform okulabanga mu myaka 4 n'ekitundu ndoza tunatera okucelebrating emyaka 5 ez'ekibiina kino Museveni tumutadde mu nsonda ne tumumatiza gyali n'abamwetoolodde baganda be ne batabani be n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano ti ddala bannayuganda batukyawa ne bamatira nti ffe tuli bakyawe tebakyatwagala n'olwekyo tusobola kubafutubbalako na kubafuga nga tubataddemu okutya nga batutya buti kubanga ebyomukwano n'okusiima byaggwawo. Ekyo nabo kati mu mitima gyabwe bamativu n'olwekyo balowooza kyekibiina ekisinga okubatiisatiisa era ekiyina omusinde ku ground era ekiyina momentum ku ground ye National Unity Platform. Kyova olaba tugenda kufuna embooko nnyingi nnyo mu bino ne twagala okugumya abawagizi baffe bonna mu Uganda yonna gye bali nti bino gavumenti ezigenda zonna gizikola. Kino tekitegeeza gavumenti erinnya kitegeeza gavumenti ekuba sekyakyala bamugimanyi ng'enkoko ogisazeeko oba omutwe naye ng'ekyasambagala nekubamu nesambasamba. So twongere bwongezi maanyi. Abaganda bagamba nti awakusiiwa otakula. Bw'olaba gavumenti muzungu agamba nti when you see
somebody is shaking, then you know the ground where he's standing is no longer holding. Therefore, the people of Uganda, instead of fear, should drop an inspiration. Tufunemu obumalirivu obwenjawulo twongere okugenda mu wajja kubaawo omuwendo ogujja okusasulirwa. Bannaffe abamu baabata. Bw'ogenda e Kavule ndowooza ebipande byonna kati tebaabijjeeyo. Tulina abantu be basse. N'abalala abadde abatta ebbanga lyonna Baganda baabikiza beesire bakifeefe. Naye Bannayuganda tebalekangawo. Museveni tumugambe tatyaffe. Ate ebikolwa bya gavumenti ye ebiremeddwa okujja abantu mu bwavu ne bibakuumira ne mu kubatulugunya.